Ebya dictator Amyukosa ne Chosenbeck ndowooza byo tebiriggwa buli lukya tufuna story mpya. Kaakati nno munange dictator Amir we yabadde ne Basharom balina bye bamubuuzizza n'abaako byatangaaza. Yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno ebibadde byogerwa nti simanya Chosenbeck yali yamuwasa mbwe ekyo si kituufu. Okitegeera mbu we beefunira dictator Amir yalina ennyumba ate nga ne Chosenbeck naye ayina ennyumba kati nga Chosenbeck atera okujjako eno ewa dictator Amir dho munnange tewaali wagazi nnyo. Emboozi endala kabeere ng'ate aginyumya. Kyategeeza twakyaza mulamuwo eyali mulamuwo ezati bwe tubanze embuuza nti omba baagala obuuza ekikuziki n'entambiye bw'atyo yeebuzaabuza luusi kuganja n'atugamba ennyumba yali ya mukyata yali yami ennyumba nze nalaba mukulu wange yagizimba kyawukana okuba n'amaka g'omuntu n'amaka g'omusajja kati gali maka ga mukulu wange kyemwaba mwajoganga dictator Amir obanga ennyumba si yazizimba abantu bakijjewo nti fe abanoonya amaka gaabwe si gaabwe babiri ga mukulu wange. Si kituufu. Ekituufu kyekyali ki? Kwanza nali ninawe embeera okitegeera era nga naye akola ki alina waabeera abeerawo ng'amanyi okujjako ewuwo ng'ajja n'abeerawo ajja n'abeerawo awo era nga tubeerawo nga n'abaana biki byonna byonna nga weebiri engoye zaabwe ezize biki so nga tubeerawo nga ffe tukwasaganya ki obulamu mpolampola lwakuba nti embeera yali etuvugamuko speed engeri gye yakyali nti amannya naye alhamdulillah bwe tubanga essaawa zino namala n'enzimba awo gye biwabuulizaawo bwemba nga mwali mwagalana nga byaddala muli bafumbo lwaki oba obeera ewuwo naye n'abeera ewuwe ng'oli mukyalawo was it a decision gye mwakola nti kakati okusinziira beera eyo mbeera eno tunesinkana okusinziira ojjeyo nzije atwalina tubeera ffenna eno eri ewange ne then lwakuba eno eri ewuwe wali ewaki ewagazi ewanene nga kale abeera ayaga nnyo okubeera n'abantu be ye nga ye ekitali kibi ekyakunyiiza kigambibwa wali mukambwe ng'olina obusungu oli short tempered ate ng'okuba violent Amiri wange tujja munonya Amiri ku kisa ky'olina oyogeza eggonji bw'obukkakkamu tugamba tomukubangako maybe nga ya abakyala bino by'omu kisenge ebyokwekubamu byo bitegeerekeka bino baby hit me hard hit it harder kwa kumpi ekyo nesi mukubangako ekyo twajanya kyagamba Haji Haruna kyagamba nagamba byali bitya asinga biri bitya mbwe kintu ekibaawo titukunoonyezaawo mbu kitufaadde okuba kireke kiyiteko time byali bitya okubanga kati okyogedde bulungi tokubanga ku mukazi yali chemical w'abaana kati ate omukube yali chemical aliwo Ozo bata amukuba n'ate okujja mu ddwaliro nga tomuwa buyambi n'ogamba bakebeze omwana ku DNA era oba omukubye tewali ebyo simanyi nawa gye biva oli serious simanyi wa gye biva just maybe omuntu asobola okunoonya kyakuteekako okitegeera oli asobola okunoonya ekintu kyonna kyonna akikole ki mulima tukiyita chemical wali ompuliddeko nga nvuddeyo nakyenjogedde tufunye emmotoka mpya n'enjuba tugitandise musingi gutandisiddwako restaurant eryekola so omuntu asobola onoonya ekintu kyakuteekako so chemicals zijjamu naye nze I believe in time tells ate Katonda alaba omuntu omuki omutuufu n'amugabira ebirungi singa nali mubi walayi singa ne wano siriiwo kituufu kubuulira amazima etegeeza miti asobola kujja ni test ya mwana sikikolangako osio ntambi wagiraba nakiraba of course sikikolangako na video weziri nga tuli continental ne tugenda continental tewalinnyayo ati kati nze nkugambye yajjayo naye nga tayagala bifaananyi terera mukaawo atinento osobola okumpi otwala olunaku lulamba
mukyala ngina mutwalanga mugala kumanya musimba nyambembi manyi kati otwala olunaku lamba ababuuza ebibuuzo abajjeeko omusaayi biki byonna alyacha mutambuza atambulire mbigere munyige mugongo. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Mu birala bye tuli mu kuba nti nate tufuna Dr. Shai yalabiseeko. Yalabiseeko jjukira nti omwana we tannaba kuba nti nate aziikibwa. Naye ge tuli mu kuba nti nate tufuna agalaga nti no munnange okuziika kugenda kubeera kwa kaadi. Si buli omuntu n'agenda mu kuziika. Mbw ate n'omukyala yali yasayininga ekipapula ekiraga oba ekyokwegaana omwana we. Bannange ebintu byo byongedde okuba nti nate biwanvuwa. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ekyo Shaawa kimanyire ngu olufu lwa Dr. Shai Mokse n'agaba kaadi. Mokse noba kadi wagabe kadi no wagaba kadi no invitation card batakuhire kadi batakukwatira ngankayi akuzika nabaza kutema kandi mwabo kwenda kuzika nabo still mushitame mwikikane nabaza kubahereza program overazika oba no mwako kwisha oba ni nchakare oba no bwataho konka ntenda kubamanyisa nyonganye ngo muteje shaha owabasize kugamba hona no muntu owakire aha Dr. Shai MC Mokse okuzika takamanyire no kwa ryari kwiyaho kimwe nakuba confirminga amakuru agonyine agintara irgentame umwana akagira ki akafa umwana akafa so atareze mtagara kugira kubuza icyo kintu cyo umwana akagira ki confirmed umwana akafa nyonkanye ni basacho bagambira kubanga icyo nacho confirminga kubana basaga mbona Mokse kandi Mokse yabayine twamureba yabatinere nakogo yamwine nakazi video nzine umwana akagira ki umwana akafa konka umushaha mushaki byo mukoti ne byale nagira ki na sorting mu koti tinkumanya nanye kubatinka funere nyonkanye ko mutisha kugira ki gamba nawe konka amakuru agina nyine abona ogwa una basagamba nawe omwihi owahikahihi nogo na kifero ngwina bakire na sortinga na nebya kwesortinga konkesha yona nsakuziga. Mu mawulire amalala nonno nammere ye tasaaga gamba nti nammere jju. Nammere avuddeyo nalyoka agamba nti Naluba wajja kumuwuliramu. Agambye nti nno alekerawo okutiisatiisa balooya si ye yabasomesa. Agambye nti nno Full-Figure yalimbu mu kuwa Naluba wa magezi. Katubeere nga tukuwa akatambi kano nammere atabuse. Wacha we temugenda kutiisatiisa wano balamuzi. Tusijja kukkiriza kutuula wano mu Masakasi otiisatiisa abalamuzi. Jja kuseewa mmwe ekyotera. Tugenda kugenda wano ng'omanyira abantu otiisatiisa abalamuzi, otiisatiisa abawagizi baffe, otiisatiisa aba witnesses misango nedda nnyabo. Si gwe wasomesa omulamuzi gw'otiisatiisa gw'olippira. Nakulabye wano waliwo ekikazi kinnamagwata. Ensi kyetwalanga ekyasiimuuka nga kikupika. Ab'e Masaka bonna nze ne bagamba teri muntu w'e Masaka nnumba. Ne boogezezaako okukunga Naluba wabaagaana. Kati nalabye waliwo nnamagwata akupakusa. Akupika genda mwayi kooti kola buli kisoboka mubuuze ye emisango gye yagamba 10 gye yagula ku Nameere gy'akomawo yakupika emisango gye yagula ku Nameere gy'akomawo ndoza mu mutegeka n'obeerawo ng'oyo yakuwa amagezi lwakayi gye bakuzaala ekyotera ne bagisalako n'oddeeka kuntu. What made you believe kiki ekyakulowozesa nti e Masaka gye wajja n'obba obubbi omusajja n'ofuna amaka we weekukuma nti gago ndiyo wali ojja kuwangula akalu. Oli mu kutuuza press conferences ku maka g'omukazi amawulire bagasoma Nalubawa bwe yabaddeeko mu makage amakaago agawa nkimanye nti essaawa eno oli mu kunneetega nkufunira omulimu oba oli awo ne bakuweeyo ne ku ssente kuba olina ne bawagambye nti mumugamba ntwaleko ewa president oba right honorable speaker bakuwe ssente n'omulimu bajja bikuwa bwe n'abambi basajja. Naye ono one condition nnyabo genda ofuna amakaago ogenda kunsasula buli cost ate ssente ezo bwona amala okuzimpa eza costs ekitone ennyo twakubirinze dda costs ng'oli mu miliyoni 4. Nze balooya abange balooya ddala. Saamu Ssekyewa musajja ayina lo farm wane Masaka ayina lo farm branch e Kampala ayina branch e Jinja.
Anthony Bazira is a presidential lawyer. Ye yabadde omu ku balawyer ba President Museveni. These are full-time lawyers paid per hour. Vakuono muyizi. Apalapalanya TikTok lawyer bwagenda bamumye kadi ya Nupu eno bamumye kadi ya FDC ate yesimbyeko e Makindye bwamala yesimbyeko e Masaka no. Nze nina balawyer abaddala abakucharging sente mukwano nga ddala sente okutuula mu bintu bye. N'olwekyo ezo sente zonna oteekozizza. Naye zonna nga bw'ona azinsasula costs njazikwata nziwa muwala wa Ssemwogerere. Wamanyi nti amaziga ge gakola kinene mu kusuula n'enkuwujja akalulu. Waliwo olutalo olwabaluseewo wakati munnange lwa Muna Muna wa Derrick oba yali Muna wa Derrick nkw'ossa ne Calvin Kayanja. Kaakati Muna yagenze n'abaako video gye yataddeyo. Kati video eyo munnange ng'azimbye mu face nga bagamba nti ali lubuto. Calvin Kayanja n'avaayo n'abaako by'ayogera n'alyoka agamba nti Muna ye musiyazi gwe yakasooka okulaba ng'afunye olubuto. Ekitaasanyusizza Muna. Kaakati Muna n'avaayo mu bukambwe bw'ekitalo n'abeera ng'ate asabula Calvin Kayanja. Okitegeera ne Calvin Kayanja naye amuddiza omuliro. Katubeere nga byonna tubikuwa. Dienegena Calvin Kasasiro mbwaza ku kyalo. Omusajja yanneesibyeko bayita okuva natandika okuba ekyeyo. Okuva nga nakakwate kubo gende e Saudi. Nengende Dubai. Nenzija wano e Bungereza. Omusajja andiko anywerako amazzi andirako ekyemisana awulira essanyu okubanga nga waliwo ekintu mbwe ekibi ekintuuseeko essaala z'omukwano nno nga tezikola. Let me remind you, you chose a wrong person okulaba nga agudde. Bw'oba ng'onsabira kugwa mukwano, you chose a wrong person. I'm one of the favored children of God. I'm one of the people Mukama be yalonda mu nsi eno n'angamba mwana wange nkutaddeko omukisa. Nkutaddeko omukisa ogw'obugagga, nkutaddeko omukisa ogw'okufuna emirimu, nkutaddeko omukisa ogw'okubeera successful mu nsi eno. Oli ku mwana wa Katonda gw'oliko mukwano. You chose a wrong person. Eyo gye mba amanye ku internet ogasimbye oyasaamirira mbu yalawulire unaalira omuto era bagenda kumuzza wano essaawa yonna visa ye baagisazizzaamu. Oh please, do you even know what's going on in my life? Mukwana essala zo tezikola we buba ddogo omusawo w'omufu takola kyusaamu kuba byonna by'osaba bifute biriyo olimba abantu. You know nothing going on in my life. Kankujjukiza kino leka tokimanyi. Let me say it loud in your ears okitegeere bulungi. Calvin Kasasiro. I'm a British. Nsasula omusolo nonda nkola buli kimu mu British kyakola. Tachiwulira nsoma nkola. My life is very busy. Dienegena Calvin Kasasiro mbwaza kukyala. Namukadde wa kuno mu byafaayo gwe musiyaze yakasooka okufuna olubuto. Ate ngenda mpola n'ekyakwawula ne Ssekimpi Kimpugu Guledi onkimanyi. Nja kukuteera mufunza ku nnyonyi. Omanyi bwe mutulaba okusirika mutuyita baakuzannyirako. Gwe namukadde naye werijje munzi omwana omuto. Oneeregemu nti nkumazeeko emirembe. Si gwe yatukuba ebisiyaga wano n'otutendera nga bakazi banno bwe bakuwoomera okufa obufi owanisa emipande nga Uganda bwe bagenda okutta bakuwala n'olw'eddembe lye ly'ebisiyaga. Nja kwogera mpe n'abantu bwino ebyali mu kampu n'enfuluma gye wagifulumamu n'ekipapula kye baakuteekako. Oluusi tubaleka ne tugamba nti ono mwange naffe lwaki teyeeyiiya obulamu ne bumunyumira. Naye ate tovaayo kutwerijjako. Tuyina bingi bye tusirikidde mwannyinaze tugende mpola. Bw'oddamu okukola evidiyo ng'onjogerako ngenda kutikka mufunza mukuteere ku nnyonyi. Kuba mmanyi ekyakwawula ne Kimpugu Ssekimpi leediyo. Nkimanyi. Oyo ye bunno gwe nnyo okuwa abantu gwe ddamu onjogereko ekigambo eki. Bw'oba oli mukazi n'ekitundu ojja kukakasa nti ne mu lyolimu erya musiyazi munno nkukwekenulayo anti oliko essente olina kulinnya etokota ate empapula wasaba za busiyazi essaawa eno oli lubuto
njogera ku kasagazi koolina ovaayo nje gyembera oyagala kundaba kimafiya senga asidi wuno talina bigambo birungi eri Jostede avuddeyo n'abeera ng'atamuyisaamu eggaali ima abaana be bamulema okulabirira mujjawe yabalabirira asiiba abaloga she's alive kati nawe mbungu oyogera mbuti kikyogenda okunkola pozi okundoga ate ngo okigezaako olaba mbu gwe nomala ondoga gwe kijoje gwe olaba mbu nno wasiibanga wali emakindi nga obala omweso olongomaze okufuuwa enjaga nomala onneegezaamu abachwezi olaba mbu wagwa eddalu nga obala omweso this time abachwezi bakwambulamu engoye nomera nensekere mu mbugu you joke with bachwezi kati mbwera oyo era mwera yanjogerako oyo omukazi nemuleka naye nja kunyiga okole ki ojja kunyiga okole ki ojja kunyiga okole ki wano olaba bakumenya omutima just a small heartbreak from your boyfriend nonywa ebiragalalagala okole ki toyina kyosobola kukola toyina kyosobola kukola toyina Bruno K yayogedde ki Pulima yayogedde ki George, to me any person, moreover a grown-ass man, who is a father and a husband, if you reach a point of abusing substance, if you're at substance use, to a point of taking you to rehab, not once, not even twice, to me, you're such a loser. You're such a loser. Like, how do you be a father and a husband and you end up using substances? Are you stupid? Like, how selfish can you be? Like, how self-centered can you be? Like a grown-ass man with obuvunanyizibwa, like you resort to taking drugs? What? And then you also sit and people watch you? Wano bajja waneno okusondera sente guy we Amsterdam, and I told him there is no reason why you should have money, because why do you have money? Wano Mpulima yajja n'atugamba tolabirira baana. Pulima said tolabirira baana. Kakati gwe nawe nga ongamba kigwa tasobola wadde onkulabirira omwana. Gwe ne Pulima temusobola kulabirira baana bammwe. Pulima abaana be bamulema okulabirira mujjawe yabalabirira asiiba abaloga. She's alive. Kati nawe mbungu oyogera mbuti kikyogenda okunkola pozi okundoga. Pressure oba amunange eddalu lyazzeemu nze naawe naye pressure avuddeyo n'alyoka anyumya bye yayitamu. Jjukira ebiseera biri eri bye yali agamba nti nno ye kabaka, ebiseera ebyo bye yavumira ne kabaka, okitegeera nno kati anyumizza biki bye yayitamu. Bwe embeera yali nzibu nnyo katukuwa akatambi kano. Bankuba omuvubuka nampandako n'ebbisu we nali ng'omusayi nga gonva mu mutwe. Mubuze abahoteri eyo, mugende ekisaasi mubuze hotel gye bayita Excelsis ebyatuukawo na lwaki tebakwata video. Natukisa nimbagamba banaye nsaba munzite nga mpulira obulumi. Basembeza abantu that they feel safe around. Wobanga bakulabanga they are not safe around you when they are a threat, they want to get rid of you. Era because umana kiseka yansidikirizo vuma kabaka. Wena mala okumuvuma government nesi tukwale omuvubuka yansanga na mfukamidde. Bajja n'obukambwe bungi. Never when nali ku buliri nengenda mu hotel mu bathroom ya hotel nensibawo nentandika okusaba. Nibamenya nibayingira hotel yaliko ka balcony yafulumira ka balcony keri omusajja nayimirira mu dinisa lya bathroom nansonga mu pistol nangamba gulawo najikoachinga papa nemuga nentandika okupanikinga n'olugine lujaminga nemuga mukama wangu oluji lujaminze nemuga lulu no lujaminze nagulawo
ne bajja ne bakuba olugina kakantu akasiba nati ne basanga afukamidde embetonde ne mugate mukuba omuvubuka yankuba nampandulira n'eddusu muli bakambwe bana abasajja bakambwe bamikwano bakambwe abasajja naddala abasajja batajidde mu uniform bakambwe Bobi Wine talabanga ku bukambwe bwete tambuda badde mulabi mulungi alako 10 ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obakabawo mu comment section bera bulungi weraba